weewaawo ngabona kutegeeza nti kasita zinaaluma okuyegeesa tuze kyonako olwaleero tujja kuba tukutuusaako amasukulumu gaffe mu bulujjuvu essaawa eno ekwata abangi omugamba nze Kefas Mayumba ndi ne munnange Lukyamuza Isaac kulaba naffe ab'olulimi olw'obubonero nga bulijjo tusooka n'ebikulu ebigalimu. Ebikulu mu Masukkulumu. Okwambalagana ne Museveni mu mwaka 2021. Entebe ennene enjagala omubaka Kyagulanyi Ssentamu alangiridde bw'agenda okuvuganya ku kya pulezidenti mu 2021. You just go by or you advise them that this one doesn't fit the standard. Ono yafuna atya omulimu? Abaka batabukidde Moses Atwine akulira okuteekerateekera ekibuga. So they were just enjoying public funds and there was no project in the north. So it is time to pay. Sisobola kuwa bujulizi ku muntu yabba ssente. Ekkooti ewunikiridde nga oto eyaze okukoleza kazinda amutabukidde. Era omuntu yenna atwagaza emirembe atuyambe kuyamba. Tugezeeko okusengula akatale munaatulaba. Abatuuze Besigye balabudde ekitongole kya Yunula. Webale gyonna gy'otuusaako engalo ekyo kyoleka kati nti omubala gwaffe ogwa tukole gwongedde okunyikira eyo gye muli. Kana Amasukkulumu ag'ennaku ennaku zombi ziri 24 mwezi gwa 7 Julayi mwaka 2019. Tugatanise n'agaakulira ekitinde kya People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine Daaki avuddeyo n'alangirira mu butongole nga bw'agenda okwesimbawo mu kalu k'omwaka gwa 2021 avuganye ku bwa pulezidenti ng'avuganya pulezidenti aliko Yoweri Kaguta Museveni mu ngeri y'akasukana lyali nalyo taba muti. Bobi Wine agamba nti yeeteeseteese okukulembera bannayuganda abamaze ebbanga eppanvu nga bayayanira enkyukakyuka nga nno ye agamba kino wakukikola ng'akolaganira wamu ne bane byabufuzi kubanga akimidde ddala nti bulijjo yawukana ku mugendo efuuka kaasa. Bannakisinde kya People Power kye babadde baagaliza embazzi kibuyaga asudde olwakulira ekisinde kya People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine okuvayo n'alangirira mu butongole nga bw'agenda okuvuganya ku bwa pulezidenti mu kalulu ka 2021. Nze Kyagulanyi Ssentamu ndi mweteefuteefu okubakulembera mwenna baganda baffe abaagala enkyukakyuka okwambalagana ne Museveni mu mwaka 2021. Okulangirira kuno akukoledde mu maka ge Magere ku luguudo lw'Eggayaza. Mwategeereza nti obuwanguzi mu kalulu ka 2021 bakubutuukako nga bakoledde wamu ne bannabyabufuzi ab'enjawulo okuva mu bibiina ebirala. Ono kaweefube tatandise leero era takomye leero. Tugenda mu maaso n'okwogeraganya n'okukwatagana ne baganda baffe. Bobi Wine agamba nti kimuwa essanyu okulaba ng'enjiri ya People Power abantu bagitambuza mu buli kanyomero ka ggwanga. Kyokka n'asiima nnyo bannabyabufuzi bonna abamusookawo mu nsiike y'ebyobufuzi. Gamba nga Dr. Kizza Besigye ne Paul Kawanga Ssemwogerere abazze nga balwanyisa obwannakyemalira obuli mu bukulembeze bw'eggwanga. Njagala okuwa ekitiibwa bakadde baffe abatusookawo. Bakadde baffe ng'owekitiibwa Paul Kawanga Ssemwogerere abaayimuka mu kiseera ng'abantu baali tebannabuuka nga tebannagula maaso nga kizibu nnyo okubagamba ebikyamu Museveni byakola ne babiraba naye ne bayimirira. Twagala okuwa ekitiibwa bakadde baffe nga Dr. Kizza Besigye abaayimirira mu kiseera ng'ensi tennabuuka kimala nga bwe buuso olwaleero. Twagala okuwa ekitiibwa bakadde baffe nga Jeno Muntu nga Honorable Norbert Mao n'abakulembeze abalala abataddewo omugongo mu kiseera we kitaali safe. Bano oluvannyuma banjulidde bannayuganda abakunzi b'ekisinde kya People Power mu bitundu eby'enjawulo okwetoola eggwanga lyonna era nga bano wammanga be bamu ku bakulembeze mu regions ez'enjawulo.
Omubaka Barnabas Tinkasimire n'akulembera ebbendobendo ly'e Bunyoro, Mbwatekamwa Ankole, Asumani basalirwa mu Busoga, Winikiza abalw'enzululu yabakulembera, wabula nga Medali Lubega Sseggona, Latifu Ssebaggala be bakulembera Kampala n'emiriraano. Olwo Luttamaguzi Samakula n'akulembera ebbendobendo ly'e Luweero, kw'ossa Francis Zaake akulira abavubuka kati, wamu n'abalala bangi. Era bano eddimu eribaweereddwa lyakulaba nga bongera okubunyisa enjiri ya People Power n'okukola ennyo basobole okutwala obuyinza mu 2021. Mike Mutebi, Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Mu bufu bwe bumu n'abaka Parliament nabo bawera nkolokoto nti kalutuuke 2021 omukulembeze agenda okuba mu mitambo gy'eggwanga lino agenda kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagamba nti essaawa Uganda erabe ku nkyukakyuka naddala mu by'obukulembeze nga tewali kuyiwa musaayi, nga kati bagamba nti Bobi Wine kalangidde okwesimbawo mu kalulu akajja obuwanguzi bwe bali mu 5. Zigenza okuwera ssaawa 2 ez'amakya ga leero nga bannabyabufuzi ab'enjawulo ababadde banekanekanye mu byambalo byabwe ebimyufu n'obukofiira ku mutwe nga bagenyi mu maka g'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine. Ku bano kubaddeko ababaka ba Palamenti okuva mu bibiina eby'enjawulo, abanwanirizi b'eddembe, abatunulizi b'ebyobufuzi, abayimbi n'abalala bangi. Bano nga bakakakkana Muzaamugula wayiseewo akaseera mpawe kaaga omubaka Kyagulanyi n'atuuka wakati mu miziro egy'amaanyi, era ono bw'abadde ayogerako eri abantu alangiridde mu butongole nga bwe yeeteeseteese obulungi nga kati bwe watabaawo kikyuka engule yandigyambala mu mwaka gwa 2021. Bino olugudde mu matu g'ababaka ababaddewo ne bannabyabufuzi abalala ne bategeeza nti kino babadde bakirindirira dda era kati nga bwe kiwedde kazaabika emipiira. Olalongo mbadde nkola naye kino kyongeddwako bwongera ate kulangirira kintu kikulu nnyo nti biri ebibadde biwulirwa mu ŋŋambo nti ate President ayinza obutasimbawo alina gwayagala okuleeta yababeera emabega, ekyo tekiriiwo. Nolwekyo Bobi Wine okuvaayo n'alangirira tetulina buzibu. Museveni bw'aba tayagala tuwagire Bobi Wine ate ekintu mu NRM akitulekere ffe abato. Abaka ba Palamenti abaweereddwa eddimu ery'okukwanaganya n'okukunga abantu omuli Muhammad Muwanga Kivumbi okuva e Butambala, Mbwatekamwa Gafa n'abalala bategeezezza nti bakuteeka abantu ku buli mutendera okuviira ddala ku byalo okwetoola eggwanga lyonna. N'olwekyo tugenda kuteeka amaanyi n'abantu si mu Kampala si mu matawuni nga bwe mbadde mukola, naye ku buli polling station kwe tugenda omuteera abantu somu si 2 si 10 saa 2 saa 3 batasobola ggula batasobola kutiisatiisa. Bampadde okukulembera abantu naye tugenda bukola nga ttiimu. Nolwekyo nina ttiimu eri stronga mu Western Uganda abantu bonna be bampadde. Bannabyabufuzi ab'enjawulo nabo balina bye boogedde ku nsonga zino. Abantu betukulembera abantu ba wansi bo already bali sensitized, bamanyi ekyetaagisa kubanga balina kye bayitamu obulumi babuwulira. Omuntu akimanyi nti amaanyi gali mu bantu ate nga abantu abo ly'eddoboozi lyabwe Honorable Kyagulanyi lyayagala okukola ki okusitula. Waliwo n'abavubuka abalabiddwako nga bakutte ebipande ebiriko ekifaananyi ky'omubaka Kyagulanyi nga basaakanyiza waggulu nti oyo ye pulezidenti waabwe addako. Mike Mutebi, Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Nga tukyali mu byobufuzi ebyagala okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga, ye ssenkagale w'ekibiina ki Conservative Party John Kennedy Charles Leman agambye nti ababudde oluvuganya gavumenti bateekeddwa okuba nga bali kitole okusobola okubeera nga baleetawo enkyukakyuka gye boogerako olwo obukulembeze busobola okubeera nga bubadda mu 5 naddala bukuba nga kukyusa omukulembeze wa ggwanga okutiiko Dr. Museveni bateekeddwa okukolera awamu mu ngeri ya agali awamu ng'eggaluma ennyama awamalibwa China Wangereka. Ono abadde mu lukuŋŋaana bannamawulire wali ku yafeesi yaabwe ku luguudo lwa Chagwe Road. Ekiseera kino buli kibiina ky'ebyabufuzi kiri mu keetalo okulaba nga beetegekera akalulu akanaatera okubindabinda. Wano ssenkaggale w'ekibiina kya Conservative Party John Kennedy Charles Demani waasinzidde n'abalabula nti buli kye bakola balina okukikola nga bali wamu anti okwegatta g'emaanyi. Twagala omukwano gwongere okumeruka wakati w'ebibiina by'opposition. Teri kibiina kisobola kuwangula President Yoweri Kaguta Museveni nga tweyawudde.
era oyo anaatulaga nti ayagala kutweyawulako wajja kuba nti bulabe waffe olulango. Lukyamuzi ayogedde ne ku nnongoosereza ezirina okukolebwa mu mateeka g'okulonda kkooti ensukkulumu ze yalagira zikolebwe mu mwezi gumu wabula nga guweddeko nga tewali kikoleddwa. President Museveni olw'okuba nti amanyi bamukwata mu kiwundu si mwetegefu kuleeta proposals mu parliament. Gwe Munnayuganda ng'osukumbiza mb'ogenda mu kulonda okwebikwangala sooka otangaale olyoka olonde. Ono agamba nti singa tewaabeewo kikyuse ekibiina kino si kyakulonzalonza baakuddukira mu bakyeruppe okubayambako. Ligenda mu Security Council ne mu General Assembly eya UN office ya wano eya United Nations mu Kampala mutuyambe omwezi gwa September gutuuke ab'opposition batuweeyo sloti 2 ensonga za Uganda tuzitebolinge mu General Assembly ensi etegeere omutawaana oguli mu Uganda. Ono agamba nti weetaagisawo n'olukuŋŋaana olwawamu ku nsonga ezibobya bannayuganda emitwe ng'okulonda kwa 2021 tekunnatuuka. Ng'ebyo bitadde ku mabbali Lukyamuzi alaze obwennyamivu olw'engeri omukulembeze w'eggwanga gye yayanukuddemu Katikkiro wa Buganda ow'omu mbuga Charles Peter Mayiga ku nsonga z'ebbago ly'emmwanyi n'amusaba okwetonda. Twali nsonga n'emu lwaki atiisibwa President Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni osaana weetondere Katikkiro si gwe wandibadde atiisa omuntu ku kintu ekikyali ku state ya ebbago. N'olwekyo tuvumirira ne sekuvumirira yenna President Museveni okuvaayo atiise Katikkiro. Ebbago ly'emmwanyi Lukyamuzi agamba nti teryetaagisa kubanga nti linyigiriza abalimi ng'ate gavumenti yennyini ye yatta omutindo gw'emmwanyi. Wano waasinzidde n'alaga ebirina okukolebwa okusinga okuleeta etteeka mu kiseera kino. Waliwo obwetaavu obwamangu ddala okuzzaawo Coffee Marketing Board nga parastate. Gavumenti esobole okubeera n'obuvunaanyizibwa ereme kudipendinga ku ba private Arabs abajja okugula wano emmwanyi. Ebeere n'obuvunaanyizibwa okunoonya akatale akali permanent abantu balime emmwanyi nga balina essuubi. Naye okutandika okulima buli wamu mmwanyi ng'essuubi liri mu ba investors abagamba olinga buli lunaku owatali katale akali permanent. Ebbago lino okuva liryayanjulwa lyogezza bangi ebikankana nga muno mwe muli bannabyabufuzi ssaako n'abalimi. Mu Kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV, Amasukkulumu. Lubale nnyo mu Kibi Jamiru Kyabasinga. Ababaka ba Paalamenti olunaku olwaleero batadde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Obiga Mario Kania kuninga annyonnyole lwaki ne gye buli nnyina enteekateeka y'okufuna endagamuntu eyongera ku kala z'abannansi naddala ate mu biseera bino ng'akalulu ka 2021 kakubye koodi. Bano bagamba nti obukwakkulizo bungi obuli mu kuddamu okufuna endagamuntu ky'oyinza okuyita replacement mu lufuutifuuti kyokka ng'ate bangi balemesebwa bwe kituuka naddala ku mitendera egiyitibwamu. A number of these people did not leave their conduct, and therefore, yes, many of these applicants at the time did not provide telephone contacts, and some who did these contacts have since changed, and they cannot be reactivated. Remember, Madam Speaker, in his response, he has also not stated how many national IDs are pending in offices and have not been distributed. The reason people are making multiple applications because their national IDs might be there, that they have not been distributed, they have not accessed them. And he's saying you made a mistake on my name. NIRA requires them to pay to correct that mistake. And yet it was their mistake. They're also asking people for documents like statutory declarations, okay, to clarify your names. But you see, somebody is not going to change a name. The mistake was yours. With all due respect, you cannot ask for statutory declaration when the mistake was occasioned by you. My children had misplaced her identity card, so she wanted her telephone verified. Up to date, she has not. So from April, she has been trying to get an ID replaced. And she's here in my house in Kampala. I know she has given up now, but that's how serious it is. From April up to now, this is now July, she has abandoned the exercise. But NIRA is one of the most heavily resourced institutions. We've given them billions of money to do this national ID, but up to now, they are falling far short. Amasukkulumu okuva mu kibuga Jinja geewuunyisaga abavubuka abalwanidde omuwala mu bbaala omu n'afumita munne ekiso n'amutta. Entiisa eno ebadde ku Wanyama Road Bugembe mu Jinja. Abavubuka beekubye ebiso bwe babadde balwanira omuwala mu bbaala era omu n'afiirawo. Ensaga eno yabadde ku bbaala ya Majors Pub
mu kiseera kyasaza olwaleero okusinziira ku batuuze bagamba nti wakati mu ssanyu eryabadde mu bbaala ku ssaawa nga 7 wabaluseewo obutakkaanya wakati wa Michael Isiko akola nga kanyama ku bbaala ne Paulo Kisibo eyakazibwako erya Park Paul ng'entabwe eva ku muwala amanyiddwa nga Vicky. Mugala akodi Vicky nga bali kulwanira bafulumamu bayira kuliya we bayize kuliya ono afuma itole kiso amazi yakola kiyayirayo munda yafuna ekintu ekindi oba kibere kiso kitegeire yaidambu yamufumita nga buli omu ayagala alage kayinawo naye nga nze ndaba nga sitaani eyabaleeteddwa okukola kubanga omukazi obukazi tetuli bakazi naye tuli sitaani. Abavubuka bano batandise okulwanagana n'ekyaddiridde ye Michael Isiko okukwata ekiso n'akifumita Paulo emirundi egiwera. Muwala yavuddeko obuzibuwanya dengufu balwani kyasinze okuzirako ekyo olina kuba mun'ekiso. Abavubuka bagezezzaako okumuyoolayoola okumutwala mu ddwaliro wabula nga yakaze dda. Bajja okutuuka nga aliwo omuvubuka gwe bafumita ebiso nga bamufumite bali kumweta Steven. Twakolako obuyambi omutwala mu irwaliro omuvubuka yafiira mu ngira ye olwedde yaviira ano ng'akoze eki ng'afiire. Enkyaleero abavubuka bano bagezezzaako okwagala okusaanyawo ebbaala omwabadde ettemu lino wabula poliisi naye kuba amasasi okubagumbula. Waliwo omusajja ayitibwa Hakimu Lwama alumiriza nti muwala we Zubeda Namusi erimu ku masasi agakubiddwa lyamuyizizza omutwe. So eventually abadde bakuba amasasi esasi ne bimukwata naye ekyomukisa omulungi teriyingidde biise kungulu nenda ne bamujjanjaba ne bamutunga abasawo bangambye nti ayinza okuba nga ajja kuba bulungi. Abakulembeze mu kitundu kino bavumiridde ebikula eby'ettemu bibagamba nti bikyase nnyo mu kitundu kyabwe. Omulambo gw'omugenzi gwatwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ejjinja ng'eno mikwano gy'omugenzi naddala abavubuka babadde akola nabo mu katale ka Jinja Central beeyiyeyo okulaba wakati mu kukulukusa amaziga. Omwogezi wa poliisi ejjinja Dana Nandawula akasizza ettemu lino n'ategeeza nti guno omulundi gwakubiri mu bbanga ttono nnyo ng'avubuka beetusaako obulabe mu bbaala eno. Ekyasooka kyaliwo ng'omwaka gutandika era tukoze operations eziwera okukwata abavubuka nga bano kubanga baali bagambye abamu batambula n'ebiso era kye tukubiriza abantu nti bongere tubuulira abo bye basuubira okuba nti nsonga ya muwala evuddeko kalumanywera tuvumirira ebikolwa ng'ebyo eby'okwebuuka mu kibala eky'obuntubulamu. Ebyeyali nno omubalizi w'ebitabo mu ofiisi ya Ssaabaminisita Geoffrey Kazinda oluvannyuma olw'omujulizi ataaleeteddwa okubeera nga amuwolereza bikyuse bwamutabukidde ate n'atandika okutegeeza nga bw'atayinza kumuwolereza kubanga yabba ssente ezaali ziteekeddwa okweyambisibwa mu kuddaabiriza ebitundu eby'amambuka ga Uganda ebyali bikoseddwa olutalo. Kazinda avunaanibwa omusango gw'obulyake nga kiteeberezebwa nti yabba obumbi obusaamu 5 bwasinza Uganda zino zaali zaakuteekerateekeramu pologulaamu ez'enjawulo mu mambuka ga Uganda. Omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu be Arua County mu disitulikiti y'e Pade Odongoto yawunyisizza kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ey'Ekkololo ku bujulizi bw'abadde awa mu musango gwe yali omuwandiisi w'enkalakkalya mu ofiisi ya Ssaabaminisita Geoffrey Kazinda. Odongoto abadde aleeteddwa Kazinda okumuwolereza mu musango gw'okulya enguzi n'okubba ssente zisoba mu bihumbi 5 ezaali ez'okuteekebwa mu pulogulaamu ez'enjawulo okuyambako abantu abakosebwa mu ttalo mu mambuka ga Uganda. Omubaka ono wabula obujulizi bw'abadde awa kkooti bubadde bulumiriza muwaabirwa Kazinda nga bwe yabba ssente za gavumenti nga yeerimbise mu kuddaabiriza abantu abakosebwa mu lutalo mu mambuka ga Uganda n'okukulaakulanya ekitundu. Oto bw'abadde abuulira omulamuzi wa kkooti eno Margaret Kibulya ategeezezza nga bw'amanyi Kazinda wabula nti pulojekiti nnyingi ezaali zirina okukolebwa mu mambuka ga Uganda tezaakolebwa nga bwe kyali kiteekeddwa era nti ssente nnyingi ezaasoba mu buwumbi 5 zabbibwa. So they would get money put in their accounts and then go and sleep in a lodge in Gulu that they are demining, that they are removing landmines. No single machine for demining. Can you imagine? The demining machine was taking 3 million liters a day. There is nowhere which has been demined up to that level.
So they were just enjoying public funds and there was no project in the north. So it is time to pay. Ono era yawunyizza lwaki Kazinda yamuggyeyo okubeera omujulizi we ng'ategeezezza nti tasobola kubeera mujulizi awolereza Kazinda nga ssente z'abantu be zabbibwa. I cannot be Kazinda's witness. I'm the one who is crying foul that money for reconstruction of northern Uganda was stolen. I'm the one crying foul. I'm the complainant. So I don't know of all the 40 million people in Uganda why Kazinda put my name. So, well, today they have declared me a hostile witness. I'm instead giving more evidence to show how money was stolen. Namateeka wa Kazinda nga ye Ali Hassan Kato ategeezezza kooti nti omujulizi alabika yaweereddwa ekyoja mu miro wabula kooti eno ekigaanyi lwa puliido ono butaleeta bujulizi. Kazinda avunaanibwa n'abantu abalala basatu omuli Wilbert Okero, David Mugisha ng'ono mukugu w'ebyenfuna oba economist ne Bright Atwine ng'ono yali mubalizi w'ebitabo w'abano bonna abaali abakozi okuva mu minisitule y'ebyensimbi. Omusango gwongezeddwayo okutuusa 15 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Mu ngeri endala omulamuzi wa kooti ewozesa Ssabalyake n'abakenuzi Moses Nabende ayongezzaayo omusango abakozi ba gavumenti ogw'okugaana okwogera ebyobugagga byabwe n'ogw'okubeera n'obuwumbi bwa Ssinza Uganda 9 nga tezimanyiddwa we zivudde okutuusa nga 6 omwezi ogw'omunaana. Abavunaanibwa kuliko Umar Katongole ne Inginiya okuva mu UNRA ne Kaawa Bitone ng'ono ofiisa mu nkulaakulana y'ebitundu. Mu ngeri y'emu omulamuzi Moses Nabende avunaanye maneja wa Gateway Bus Company Musa Mutangana omusango okubeera ne taaba akozesebwa abayindi ate nga takkirizibwa kuba wa bulabe ng'asangibwa mu baasi za Gaga ng'aweerera ddala ensawo 10. Musa Mutangana ateereddwa kakalu ka kooti ka bukadde 2 nga zaabuliwo oluvannyuma lw'okuleeta abamuyimiridde nga basaanidde nga bano batadde omukono ku kakalu ka bukadde 10 buli omu nga si zaabuliwo. Ebintu yabisanga mu baasi nga liri mu manya g'omuntu omulala liri mu manya ge naye yagisindise yeetamanyi yagisindise naye kati engeri gye tuli mu kooti ejyakola investigation n'aba URA tutegeere naye ffe ekyemanyi mu baasi omuntu eyateekamu ebintu bwe balina okukwata. Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 8 mu mwezi ogw'omunaana. Eggwanga lino sakiddwa Anis Nakayibale ku Amasukkulumu. Buli mulimu n'empeera omubbi agabana n'angwala tugenda kutuusaako akatuuso kaffe akamanya byolya ogenda kumanya lwaki kaawa akolebwa mu mwanyi ayambako nnyo okubeera nga kakkanya entunuusi sinakindi okumalawo abantu ababeera bennyise n'okubeera nga beekubagiza. Tugenda kuwumulamu oluvannyuma lw'akanyomero ako ate tukomyewo n'ekitundu eky'Amasukkulumu ekirala. Abakugu okuva mu Harvard School nga lino lisomesa byabulamu bakola okunoonyereza okumala emyaka 10 ku basawo abakazi abalabirira abalwadde 8,600 ne bakizuula nti balina okwekubagiza kungi. Bano bakizuula nti buli musawo omukazi ng'alabirira omulwadde mu ddwaliro eyanywanga ebikopo bya caayi ebiriko kaawa 4 buli lunaku yalina emikisa ebitundu ebitali wansi wa 2 ku 100 obutafuna mbeera ey'okwekubagiza. Ekirwadde kya sukaali owookubiri kiyite diabetes 2 kikkakkanyizibwa kaawa. Era bakizuula nti buli muntu anywa ebikopo bya caayi ebiriko kaawa 6 buli lunaku alina emikisa mitono okufuna endwadde eyo. N'olwekyo wettanire kaawa. Kulikayo mu kuwumulako kitundu kyaffe eky'Amasukkulumu ekyokubiri. Abatuuze b'Emityana ku byalo ebirala ddala 9 nga kuno kuliko eky'Emiggo, Seeta, Kabule n'ebirala abaasengulwa ku bibanja beekubidde omulangirira akakiiko akabuliriza ku mivuyo ku ttaka mu ggwanga nga baagala akanoonyeze ku mivuyo olw'abantu abakozesa ofiisi y'obwa pulezidenti ne babasenda ku ttaka lyabwe. Bano babuulidde akakiiko nti Julius Kagombe abamazeeko emirembe ng'agenda atematema mu bibanja byabwe ate ssaako okubasengula ku ttaka lyabwe mu ngeri y'olukwesikwesi. Abatuuze ku byalo 9 okuli Miggo, Seeta, Kabule n'ebirala mu disitulikiti y'Emityana basula ku tebuukye olw'abantu abateeberezebwa okuba abafere abeeribika mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga nga bateekesa emikono ku biwandiiko bye batategeera nga bibagoba ku bibanja.
olwaleero akakiiko akanoonyereza ku mivuyo egyetobese mu ttaka nga kakulembeddwamu kaminsona Frederick Ruhindi besitudde ne basinkana abatuuze bano ku byalo okuli Miggo, Kakube, Seeta, Nkwale n'ebirala. Abatuuze nga bakulembeddwamu amyuka meya wa division y'ettamu municipal y'Emityana Dorothy Nakidde babuulidde akakiiko ku ngeri gye bazze banyagibwamu. Omuntu kasita agezaako okuvayo n'agamba nti kayerwaneko sikkiriza kuntwala olw'ensonga nti abamu baba tebamanyi naki kye bagendamu. Ng'amugamba nze nyina ebbaluwa okuva mu ofiisi ya president. Ekigambo ekyo kikuba nnyo abantu. Bagamba mu kamwa kange nti tugenda kwegula. Kati bo bakozesa kifuba ekibanja basaze bakitwale naye ng'ate empapula tuzirina eza transfer za kitaffe naye ka poloti namba ako kokka ke katuleetedde obuzibu nti twalwawo kukijjayo. Balumiriza bassentebe b'ebyalo okwekobaana ne Julius Kagombe ne basalamu ebibanja n'okubakako okuteeka emikono ku biwandiiko bye batamanyi nga babasuubiza okubawa ebyapa wabula n'okutuusa kati tebabifunanga bwe batyo balaajanidde akakiiko kabayambe. Bwe bajja n'abakulu abo be baaguza abasuubuzi ne babaako omuntu gwe batuukirira ssekinnoomu nti kino kituufu oteeka okukola booti nga ye kyamaani afuna ki kintu kidogo. Kagombe wabula obwedda akalambira nga bwe baateesa n'ab'ebibanja. Famire yonna yatuula nga tumaze okupima yiika 12. Bwe twamala ozipima bo bennyini abaawaka senga ne mutabanyi we Sserunjogi ng'ekibanja kirwali tupimye yiika 12 ne tukisanga nga baatundako nga baaguzaako omwami Kyasa Mukasa eyiika 4. Namukadde Rest Nabukalu atabukidde mu lukiiko n'alumiriza Kagombe okwekobana n'abazzukulu ne bamutwalako ekibanja kye ekyayika 12 nga takyalina na waasula. Sserunjogi yatunda yekka. Sibimanyi yanteekako nti simanyi natunda ne senga nze sibimanyi. Ennya sizimanyi. Kwe twali tumanyi nti ekibanja kikubiddwa okuva waggulu okutuuka wansi. Naye bagenda okutugamba nti omwana oyo omuzzukulu Sserunjogi yatunda wansi. Akakiiko kalabudde abagoba abantu ku ttaka okuteekamu ak'obuntu nga bagobaganya ab'ebibanja n'asaba n'ab'ebibanja okubeera obumu. Bwe mbeera mu ttaka ly'omuntu olina eddembe okunegotiatinga ng'omuntu nga gwe kennyini ontegedde naye amagezi agembawa kwe kunegotiatinga nga group. Akakiiko kano mu ngeri emu kagumiza abantu nti tewali wa kibanja akkirizibwa kugoba ku ttaka. Etteeka kino tegereka mu tteeka kiri nti bwe etteeka bwe ligamba nti ow'ekibanja ayina okukuumibwa obutuuze bwe bulina okukuumibwa ekyo kirina okutegereka nti oli wa kibanja obutuuze bwe tebulina kutaataaganyizibwa omuntu yenna. Akakiiko wiiki ejja kakugenda mu bitundu by'eggulu nga kali mu kaweefube waako ow'okukola alipoota yaako ey'akamalirizo. Nicholas Ndugga yabaddeyo ku lwa Delta TV Amasukkulumu. Amasukkulumu ku Delta TV. Ssentebe w'akakiiko ka gavumenti akakakasa abakozi ku mirimu Ralph Ochan nga ye mulamuzi yawummula ebyokuteekerateekera ekibuga kulonderako omuntu amanyiddwa nga Moses Atwine agamba nti byakakasibwa mu bukyamu. Kino kiddiridde ababaka abatwala akakiiko akalondoola ebitongole bya gavumenti kakosase okuteeka ku nninga abakulu abatuula ku lukiiko lw'abakozi ba gavumenti luyite Public Service Commission ku nninga banyonyole engeri gye bakakasaamu Atwine ku mulimu. Sabbiiti ewedde akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti akakosase bwe kaali kasinkanya abakungu okuva mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA bakizuula ng'akulira ebyokuteekerateekera ekibuga oba Director wa Physical Planning mu kitongole kino Moses Atwine bw'atalina bumanyirivu kuddukanya mirimu mu kifo kino. Ono mu kumusoyo ennyo yategeeza nga bw'atalina kyayinza kwogera ku nsonga eno era n'asindika ababaka eri bakama be abamuwa omulimu be baba bannyonnyola ebisingawo ng'oluwalera akakiiko kasisinkanye bano okuva mu kakiiko akakakasa abakozi ku mirimu gya gavumenti okwongera okunnyonnyola ku nsonga eno. And you are saying that something which is not fit as per the requirements, but because the minister has directed so, would you just go by it or you advise them that this one doesn't fit the standard? Because the reason why we are chairperson, we need to understand the background as to why we did a background check on this director. It's because of the instances which has been happening in Kampala.
abakulu okuva mu kakiiko kana ka Public Service Commission babadde bakulembeddwa mu ssentebe waabwe omulamuzi eyawummula Ralph Ochan ng'ono mu kumusoya ennyo akakasiza nti ddala kituufu Moses Atwine engeri gye yafunamu omulimu guno yali yamankwettu etalina mbulukufu bulungi. Ababaka ku kakiiko ka Kosase okuluma n'ogwengulu ku nsonga eno kiva ku ngeri abakulu mu bitongole bya gavumenti gye bakolamu emirimu eyagadiba engalye ekyokulabirako bawadde kyabizimbe ebize bigwa ensangi zino mu kibuga ne bitta abantu olw'ababivunaanyizibwako nga Atwine obutafaayo nga babikakasa. Mr. Chairman, because I'm about to finish. Number 3, Mr. Chairman, is that this is one member, this is one man, and there are so many ministries, MDS in this country, ministries, and so many that the ones who are in charge in recruitment. In my opinion, I wish I were him. The only thing I would say, I'm very sorry. Because what will actually heal the whole process. But at the moment, if everybody being hard on his line, it may not help us. Ssentebe wa Public Service Commission era ategeezezza akakiiko nga bwe waliwo abakozi bangi naddala mu KCCA abali ku mirimu mu bukyamu naddala abayingira ku mulembe gwe yali Nankulu Jennifer Musisi abaaweebwa emirimu nga tebasunsuddwa mu kakiiko kano. Then there is a large number of staff who are brought in by Mrs. Musisi on a 4-month contract. Very many of them. They will be the next lot. Is that in order for sure? That will be the next lot for us to see if we can also slot them in, because they have been working there, however, irregularly. Akakasizza ng'akakiiko ke bwe kagenda okusalawo ekyenkomeredde ku nsonga ya Atwine mu nnaku 14. We will go as a commission. I'll take the recommendation of the committee. We shall sit down as a commission, review it, and I'll come back with a recommendation with respect to Mr. Atwine within the next 14 days. Okay. Mu bufu bwe bumu Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga ayise Minisita wa Kampala Bet Kamya annyonnyola ensonga erekuliza abakulu abasinga mu kitongole kino ekya KCCA ensangi zino oluvannyuma lw'omubaka Nambooze okwanja ensonga eno nga yeebuuza ekibagoba ku mirimu. Shamim Naiga, Delta TV, Amasukkulumu. Kampuni ekola emmotoka za Uganda ya Kira Motors Corporation olwaleero evudde mikono gya Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi nedda mikono gya Ministry eby'empuliziganya amagezi aga tekinologiya era nga wano bagenda kuyambako okukebejja tekinologiya akozesebwa mmotoka zino okubeera nga zitwagana omutindo. Omukolo guno gukulembeddwa mu Minisita w'ebyobusuubuzi Anna Media Kyambadde era nga gubadde wali ku ofiisi ya Ssaabaminisita mu Kampala. Kampuni ya Kira Motors Corporation yafulumya mmotoka yayo yasooka mu Novemba mwaka gwa 2011 yayitibwa Kira EV ng'ekolera ku masannyalaze. Kira EV yamala obukadde bwasingiza Uganda 13 wabula mu kugezaako kugigezesa n'eremererwa era kino kyali kabaka wa Palamenti nga beebuuza wa ssente gye zaalaga. Wabula bano bagenda mu maaso n'okukola omulimu gwabwe era babadde wansi wa Minisitule y'ebyobusuubuzi okutuusa olunaku olwaleero Minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde obuvunaanyizibwa bwabuddiza Minisitule y'ebyempuliziganya ne tekinologiya. Minisitule eno eweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okwekebejja emmotoka ezikolebwa aba Kira Motors okakasa nti tekinologiya waazo yoyo asanidde ate ateeke bulamu bwa bannayuganda mu matigga. Minisita Amelia Kyambadde agamba nti omulimu gwa minisitule ye gwali gwa kuteekawo omusingi bamusiga nsimbi aba Kira Motors kwe basobola okuzimbira ekirooto kino era kino bamaze okukituukiriza. Naye kaakati tugikwasizza ab'ebyuma bakalimagezi aba sayansi abakugu abanagiyambako abanabayambako okulaba nti batambuza engeri emmotoka eno gyeneeva mu kkolero. Minisita wa tekinologiya Dr. Eliodat Besigye mu kwogera kwe ategeezezza nga gavumenti bw'erina ekigendererwa ekyokufunira mmotoka zino akatale wabweru wa Uganda. Nsuubira mu biseera nga si byawala tujja kubeera ne bbaasi zaffe kati bwe twogerera bannayuganda bali mu ggwanga ya China batwala kits zaffe ne batwala design yaffe bagezaho okulaba nti bakole bbaasi nga bakozesa modern methods of production. Dr. Eliodat Besigye agamba nti essaawa yonna bakufulumya etteeka erinaalungamya omulimu gw'okukola emmotoka zino n'okuzitunda ebunaayira. Aba Kira Motors gavumenti esuubiza okubawagira n'obuwumbi bwasingiza Uganda 10 bweddu. Okubaga etteeka oba ebiragiro bitunagenderako okulaba nti tusupportinga ba innovators. Kino kyayisibwa cabinet nga ennaku z'omwezi 21 March this year. Bwe twava ku ekyo kati tuli mu kuteekamu okulaba nti tufune ssente ezinayamba innovators
Paul Isaac Musasizi ng'ono yakulira kampuni ya Kira Motors Corporation atubulidde ku muwendo gwa ssente emmotoka zino gwe zigenda okutundibwa singa ziba zitereddwa ku katale. Etandikira ku miliyoni 95 nga tusuubira nti eyo eri competitive ne product endala eziri ku katale. Mu mwezi ogw'e12 aba kampuni ya Kira Motors bagenda kusabukula emmotoka eziwerera ddala ng'ennaku enkulu tezinaba kutuuka. Christine Nakimuli yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Wow. Amasukkulumu ku Delta TV. Abaloyi b'emyoyo bakubiziddwa okutandika emirimu egy'enjawulo balemenga kukakkana ku bagoberezi baabwe oba ziyinza okuyita endiga okubanyunyuutanga kubanga kino kya bulabe era bayinza okukitunuulira nga ekiyinza obbatuusa ku bamasikini. Bino byogeddwa Musumba Solomon Male nga tutuuseeko ku faamu ye ey'enkoko era wano takoma ku kulunda bulunzi wabula yaluza n'okwaluza. Ebiringa bino birabira mu kanyomero kafaaka obulimi n'obulunzi akabeera buli lwakusatu mu Masukkulumu. Yenna okusobola okwongeza ku nnyingiza ye kimwetaagisa okuba n'omulimu ogumu oba okusukka. Solomon Malengo n'asinga kumanyibwa nga mulyoyi wa myoyo ng'ono ebyokukama endiga ze buli kamu yabivaako ne yeetandikirawo omulimu ogw'okulunda enkoko ng'agamba nti tagwevuma era ng'anozeemu ensimbi z'atasobola na kujja mu kkanisa. Sirina ndiga empa sente nzikolera wano sente nenga tukoze tutya tutunde enkoko tutunde ku magi tutunde kino kati tutunde ezikuze tutunde obuto nga customers bwe bajja era zizituyambye okukola bino. Ono wasinzidde n'akubiriza abaloyi b'emyoyo bonna okubaako omulimu omulala gwe beekwatako okusobola okuwaamu endiga zaabwe akaaganya nga tebazisabiriza. Bannaddiini namwe mubeeko ne kyemukola mu kifo ky'okubeera burden eri abantu. Omanyi nti bannaddiini okuba nti tebakola bafuusa abayiiya, mu kuyiiya bayiiya bantu. Alina obulwadde bamugyamu ssente, afiiriddwa bamugyamu ssente, ayagala omulimu bamugyamu ssente, ayagala obufumbo bamugyamu ssente. Ebizibu by'abantu ye capital waabwe. Nze kyo nagaana okufuula ebizibu by'abantu capital wange ekyokola. Takoma ku baloyi b'amyoyo bokka wabula aliko obubaka bwawe endiga zennyini ezettanira okusiga eri abasumba. Nkubiriza abantu mwenna omulanga. Omuntu agenda n'abeera n'emitwalo gye 5 n'agenda n'alemu ziteeka mu ka project awaka n'azikwata n'azitwala ew'omunnaddiini azisabire zifune omukisa nti azisize. Mbagamba emitwalo 5 ago gakwata n'ogateeka wooli gasobola okukuzaalira okusinga okugakwata n'ogatwala ewa Katonda atagenda gazza nga ne bw'onooba oyagala fees tajja zikuwa. Mala alunda enkoko eza croilers eza parent saako n'eze batundako ennyama n'amagi wabula ng'agamba nti zinaazifunyemu ebitagambika. Ono atubulidde nti n'okuyigiriza abaana emirimu nga bakyali bato kikulu nnyo kubanga ye okulunda enkoko yatandika akyali bujje ng'azaagala n'okusinga buli kimu. Bwe nali omuto nalina enkoko nga ndya nayo ku sowaani nga nagituuma kulya. Enkoko eyo nga njagala nnyo. Unfortunately obulwadde bwajja mu kiseera ekyo ne buzikwata enkoko eyo ne baŋŋamba tugirye. Mami n'aŋŋamba tugirye n'eŋŋaana. Era olunaku lwe baagisala nagaana okulya. N'eŋŋamba nti lumu ndirunda enkoko bwe ndikula. Ono kino akiyigiriza n'abaana be. Abaana nabeera bakulidde mu kulunda bakera ku makya ne bakola mu nkoko especially obabeeredde ku university bakera ku makya ne bakola mu nkoko ne bagenda okusoma e Makerere. Bonna omuwala n'abalenzi abamuddako bombi. Omusumba Mala agamba nti ekimu ekyamuwaliza okutandikawo ejjalurizo ly'enkoko kyava ku nziba gye baamubbangamu gyatutte okwaluliza amagi ge. Twatandika okwaluza nga tukwata amagi ne tugatwala mu byuma. Naye twagenda okulaba nti bwe tugatwalayo tetufuna kye twandifunye. Bamanyi okukyusa enkoko, bamanyi okutuwa enkoko zaffe nga teziweze. Buli wenagiza nko complaining nga bangoba. Sorry nagamba naye kitutawaanya kiki. Mala akubiriza abantu okulundira ewaka nga tonnalowooza kukolera wantu walala wonna. Ebya Pasita Male tebiggwa meebaza anti lindirira sabbiiti ejja mu kanyomero ke kamu. Mu Kibi Jamiru ky'abasinga obulimi n'obulunzi ku Delta TV tukole. Webale kubanga okyali naffe Masukkulumu ekitundu kya kusatu. Abantu okuva mu ggombolola y'Ssaabasajja ey'e Kasanje mu Busiro bategeezezza nti waliwo abantu abakola olukujjukujju
ne beesenza ku ttaka lya bannaabwe nga tewali abalondoola. Kino nno kyeyongedde okusajjula emivuyo gy'ettaka mu ggombola lyabwe. Bano era bwe basinzire ne basaba ekitongole kya Buganda Land Board ne walimu ne Ministry of Lands ku by'ettaka mu gavumenti awakati okuvaayo okubadduukirira. Naye ettaka eryo abantu bakola olukwajjokwajjo okulyetuuzaako. Ensonga eyo tennalondolebwa bulungi kubanga liri buli kanyomero we kali. Ate lyo lino lyennyini liri ku ggombola. Baagezaako abaaliwo edda okupima buli omufuutiza aba afunye ku kitundu kyaliko kitundu kutundu. Naye aguze gwe oluvannyuma bagenda okukutomeza, ogenda okuddewa chairman omutuufu ng'ate oli amaze okuwulawo n'essente zo. Kakadde tubeera nga tutawaanyizibwa mu bakulembeze baffe abakalonde ababaddeko ne bano abazzeeko. Ettaka lyakubwa era ne ligabwa mu ndagaano ey'olukumi n'olwekyo ffe abatalina byapa ab'ebibanja tulina ettaka ly'abantu kwe tutudde. Naye etteeka mu nnongosereze ya 2010 litugamba ki? Etteeka eryo litulagira obuvunaanyizibwa obusooka okuwa nannyini ttaka obusuulu awatali kwosa. Kitegeeza ki? Nti etteeka lyagamba nti singa omala emyaka 3 nga towa busuulu guba musango okukobya ku ttaka. Abakyala ebiseera ebisinga be batalina the right information era be banyigirizibwa ennyo. Amasukkulumu ekitongole ky'amagye ekikesi kye Chief Tenancy of Military Intelligence nga kiyambibwako poliisi kikoze ekikwekweta amakya g'olunaku olwaleero ku kanisa egambibwa okuba nga Abanyarwanda mwe babadde basinga okubeera nga bettanirwa esangibwa ku kizimbe ki Join Us wano ekibuye. Kigambibwa nno nti bannansi ba Rwanda abasukka 8 be bakwatiddwa. Tugezezzaako okwogera n'omwogezi w'amagye Brigadier Richard Kalemire wabula n'agaana okubaako kyayogera olw'ensonga ez'ebyokwerinda ssaako okunoonyereza ekwagamba nti kukyagenda mu maaso. Wow, abannannyini makampuni agakyakula mu ggwanga bemulugunyiza ku kitongole ki Uganda Revenue Authority olw'emisolo egibabinikibwa nga bagamba kiviiriddeko amakampuni gaabwe obutakulaakulana ssaako okulemererwa okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Bano abakulira amakampuni amatono babitegeezezza abakulira ekitongole kya Uganda Investment Authority mu lukuŋŋaana lwe batuddemu enkya y'olunaku olwaleero. Ensonga y'emisolo y'emukozi ezisinga okuviirako amakampuni naddala amatono gwa mu kaseera akatono nga gaakatandikawo. Wadde emisolo kyakizibu naddala eri amakampuni agakatandikawo, eggwanga naddala nga linaakuba terisobola kwewala kusolooza misolo kubanga gye zivamu ensimbi ezikulaakulanya eggwanga. Mu lukuŋŋaana olwetabiddwamu bannannyini makampuni amatono ssaako abakungu okuva mu kitongole kya Uganda Investment Authority, bannannyini makampuni beemulugunyiza ku misolo egisusse okubateekebwako. Naye ng'emisolo egizira bannayuganda ne bizinesi ezitandika bali willing okusasula n'okusobola nga basasula taxes bulungi, naye obuzibu tebalina kumanyisibwa kutuufu. Tusasula emisolo and we are very willing to cooperate with them kuba misolo gye gitwala Uganda mu maaso, naye balina okubeera very cooperative ku baclients baabwe because we are the clients. Wakati mu kubaganya ebirowoozo ku buti emisolo egigerekebwa amakampuni agakyakula bugiyinza okusoloozebwamu, wabadde okufuna endowooza ez'enjawulo okuva mu bantu ssekinoomu. Mu lukuŋŋaana luno bannannyini makampuni bategeeza nga Uganda Revenue Authority emirundi egimu bw'esala okugala amakampuni gaabwe olw'okulemererwa okusasula omusolo mu mwezi ogumu, kyokka nga babadde basasula ebbanga lyonna. Kati wofeilinga mu mwezi ng'ogumu bayinza okuteekako ne agency notice, naye okuggyako agency notice nakyo kibeera very difficult. Mumala genda through a lot of hassle, a lot of reconciliations, and yet oluusi systems zaabwe ziba ziri wrong. Julius Katamba akulira banka ya DFSAM ku bategese omukolo guno agamba nti wadde emisolo kintu kikulu nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga weetaagisa okubawo enteeseganya
wakati wa ne bananyini makampuni agakyakula. Bannaffe abakola emisolo nabo bajja kubaawo basobole okunnyonnyola banna bizinesi ngeri ki gye basobola okukwasaganya mu bizinesi zaabwe ate nga basasula omusolo. Bizinesi zikulaakulanye naye nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bizinesi okulaba nga basasula. Eriya Kaweyeruko akulira ensonga z'amakampuni amatono mu kitongole kya Uganda Investment Authority yeeyamye okutuusa okwemulugunya kw'amakampuni amatono ku nsonga y'emisolo eri bakama wabula n'abasawo okwettaniya ebifo wateekebwa amakolero basobole okufuna ku buyambi obufuba eri gavumenti. This year we are celebrating 20 years in Uganda and we are excited to walk this journey with you. So we are going to participate in these forums and we are going to try and partner with you. We are happy to take questions, when that opportunity does come in, and especially the forums, and we are happy to educate. Oluvannyuma abadde okutongoza enkola y'okunoonya amakampuni agakyakula agawe ddala 100 agakoze obulungi mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Joseph Muyingo, Dauta TV, Amasukkulumu. Bibadde no bikyali biti abasuubuzi b'omu katale ak'Ezigoti ku luguudo oluva e Kampala okudda Mityana ne beeri omuguju nsonga za kitongole ki Uganda National Roads Authority kwagala okubasengula ku ttaka kubadde akatale nga bagamba ekiragiro kino ekitongole kino akiteekeddwa okukisazaamu kubanga nti mu katale kano mubajja akasimbi akababeezaawo. Gavumenti ebeeyo etuyambe baleme tujjawo waneeno. Obuzibu bwe tulina ffe tuweerera abaana, ffe tulabirira abaana basajja baatuddukako. Gye baagala otuteeka wantu wabi tewakola. Tetusaba nga gavumenti etuyambe etulekewo waneeno. Era omuntu yenna atwagaza emirembe atuyambe buyambi atuleke. Kubanga abantu bano bebeezaawo famire zaabwe. Buli omu alina omukazi omukulembera abantu 2500 mu 2. Toyinza kukwata abantu 1500 mu 2 ng'obajja waneeno ate ng'obatwala gye batasobola kukolera wadde kumisa. Ng'onfuna wano buli muntu asobola okweyimirizawo kubanga katale konna nga bw'olengera n'ab'emidaala gy'ennyaanya bonna kibanyiga lumu. Abaana b'akatale beegula dda. Yunula erina okubawa ssente ezijja mu katale kaabwe bafune awalala we bagula balyoke basengulwe. Ekyo bwe kiba tekikoleddwa kijja kuba kizibu. Ne Pulezidenti Museveni ajja kumala kujja awannyonnyole enkola z'abantu bwe bazifaanagana. N'olwekyo balina okukola emirimu gyabwe awatali kubataataaganya.